musaalaba tufaanire Kristo ate ne tuzuukira wamu naye. Twekikola ku musalaba gwaffe n'obuzira tutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Agenda kusibwako ekitabo ekitukuvu mu kusoma ekigambo kya Katonda tumanya Kristo ne tutambula wamu naye okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Joseph ekigambo kya Katonda abadde akisoma. Omukama agulamuze nakisa atagwanirize mu lubiri lwe olw'ekitiibwa mu ggulu. Abooluganda tuli boonoonyi bulijjo era tusobya mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bannaffe. Katusooke no tweyatule nga bwe tuli aboonoonyi, Omukama oyo omuzira kisa atusaasire, essala yaffe eno gye tuweereza ku lwa Yozefu agisiime nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda affe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwa ensobi zaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Eyeebakidde mu mwana wo ng'akkiriza ekyamagero kino, ajjule essanyu ng'alaba ayise mu bulamu buno atuuke ne mu kuzuukira. Tukikusaba nga twa mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, awanga n'alamulanga muli kimu ne Paatu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Tutuuleko abooluganda. Ne bw'atamala bbanga ddene n'afa, aliba mu kiwummulo, kuba ekitiibwa ky'obukulu tekiri mu kuwangaala bbanga gwanvu. Tekigendererwa ku muwendo gwa myaka. Abantu bo envi baziyita magezi, n'obukadde ge mayisa amalungi. Omutuukirivu yasanyusa Katonda, Katonda n'amwagala, n'aggyibwa mu boonoonyi. Yasikulwawo obubi buleme kwonoona mutima gwe, n'enkwe zireme kujjula mwoyo gwe, kuba ekibi tikitwaliza ng'ekirungi tokiraba. Olw'omutima okufuukafuuka n'omulungi ayonooneka. Yamala okufuuka omutuukirivu mu bbanga ettono, kwe kujjuza bw'atyo ekyandibadde eky'ebbanga eggwanvu. Olw'okuba Katonda yasanyukira omwoyo gwe, kyeyava ayanguwa okumutegulawo awali ababi. Abantu baakiraba naye tebaategeera, ne batalowooza ng'abalonde b'Omukama bafuna ebirungi n'okusaasirwa, era ng'abatuukirivu batalizibwa. Ebyo Mukama yabyogera.
alabisa abafuna akeeseekedde k'enneema n'ekirabo n'obutuukirivu. Balikajjala mu bulamu nga bafulumye ku omu Yesu Kristo. Kale nno ng'omusango gw'omu bwe gulireetera abantu bonna omusango, bwe kityo era omu olw'okubeera omutuukirivu aleetera abantu bonna okutukuzibwa okw'obulamu, anti ng'era olw'obutawulira bw'omuntu omu abangi bwe baafuuka aboonoonyi, bwe kityo era olw'obuwulize bw'omu bangi balifuuka abatuukirivu. Etteeka lyajja kwongera bwongezi musango. Omusango bwe gwagejja, enneema n'eyitirira nnyo ng'ekibi bwe kyakajjala okuzikiriza. N'enneema bw'erikajjala etyo okutukuza, okuleeta obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ebyo Mukama yabyogera. Kristo ebivudde mu Yowaana. Otenderezebwe. Nze mugaati omulamu oguva mu ggulu. Buli aliba alidde ku mugaati guno aliba mulamu emirembe gyonna. Omugaati gwe ndibawa ye nnyama yange olw'obulamu bw'ensi. Abayudaaya ne bawakana bokka na bokka ne bagamba nti ono ayinza atya okutuwa ennyama ye okugirya? Yesu n'abagamba nti mazima ddala mbagamba nti bwe mutaalyenga nnyama ya Mwana wa Muntu, bwe mutaanywenga musaayi gwe, timulibeeranga balamu mu mmwe. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange, ye y'abeera omulamu n'afuna obulamu obutaggwaawo. Nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'oluvannyuma. Kuba ennyama yange mmere ddala, n'omusaayi gwange kyakunywa ddala. Alya ennyama yange n'anywa omusaayi gwange abeera mu nze, nange mbeera mu ye. Nga nze Paatiri omulamu bwe yantuma, ne mba mulamu ku bwa Paatiri, n'oli alya ennyama yange yennyini aba mulamu ku bwange. Guno gwe mugaati ogwakkirira nga guva mu ggulu. Tigulinga mmanu bajjajjammwe gye baalya ne bafa. Alya omugaati guno alibeera mulamu emirembe gyonna. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano we bikomye. Okugamba nti kitalo nnyo, kitalo ddala. Tutuuse okusaasira kwaffe eri famire ya Yozefu Sseruwooza, eri mukyala we, eri abaana be. Tutuusa n'okusaasira kwaffe eri famire endala yonna, abamuzaala, bamaama, bataata, ab'eŋŋanda zonna n'ab'emikwano. Tubasaasidde nnyo olw'okufiirwako Joseph Sseruwooza gwe tusabira mu mmisa eno. Twongera mwenna okubaaniriza. Ntegeezeddwako nti tulinako bano wammanga. Ntwala omukisa guno okuwaaniriza Civil Right Honourable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition in Parliament. Sebo tukwaniriza nnyo. Twaniriza ne Honourable David Lewis Lubongoya, Secretary General wa NUP. Sebo tukwaniriza n'akulira entambuza y'emirimu eya BBS. Sebo naawe weebale kujja. Twaniriza ne
ab'ebitiibwa abalala naye nga weemuli bannamawulire abaliwo ate n'ababaka oli awo n'abantu ab'ebitiibwa twongera okubaaniriza. Ekirungi aba MPs baffe weebali wano mwakafuna ofiisi zammwe ezo empya mba nti mpya olw'okuba nti mwakalayira era mutandise emirimu. Tubasaba mukolere ddala omulimu ogw'okutukiikirira bannange. Ffe tubeerayo eno mu background nga tulaba ebitambula mu maaso. Twetegereza nnyo ebibeera mu lukuŋŋaana olw'eggwanga olukulu olwo mu Parliament. Tubigoberera nnyo. Temulowooza tetubalaba. Muteese please. Temugendayo eyo kutuula butuuzi na kubugumya ntebe. Mutukiikirire, mutuyambe, tuli bubi nnyo. Ebintu bibi eno. Enguudo zaffe zigaanye okutereera. Ababbi b'ettaka bayitiridde. Enguzi efuuse enguzi. Ensi yaffe terina gyetambula, terina gyeraga. Mmwe bakulembeze mmwe mulina okutuyamba. Ensi yaffe tugiddaabulule n'ebiteeso ebirungi eby'ensonga ebigenda okututambuza mu maaso. Ekirungi weemuli ebigambo bino mu bitwale nga bikulu. Tubasuubiddemu ebirungi bingi okuva mu nnyumba yammwe mu lukuŋŋaana olukulu olwo. Temutumalaamu maanyi. Our hope is in you people and we are praying for you tirelessly. Ono Honorable Ssenyonyi tumulaba nnyo kuba n'emmeeza ekintu nga kirina okuyita. So mumwekoppeko n'abalala kulaba nti ensonga zigguka ate ne tutambuza ensi yaffe. Now, that aside, ku Yosefu waffe Omukama gwe yakyalidde. Ffenna yatukyalidde Omukama naye mu kujja kwe yazze kutwala bibye. Yazze kutwala omulungi we kubanga yalabye nga ke kadde ke ak'okudda eka. Oyo ye Katonda. Oyo ye Katonda. Mumulabe bannange. Mumutegedde ye. Kubanga tukola plans ez'obulamu bwaffe okutambuza ebintu byaffe. Omwaka guno gwatandika ne tukola resolutions mu bulamu bwaffe, mu business zaffe, mu maka gaffe, na byonna bye tuluubirira okutuukako nga tumanyi ffenna tujja kubeera balamu. Ne Yosefu twali naye nga tukola plans zezimu. So nno ng'obyo Mukama ye ategeka birala. Tetumanyi ffenna kadde kaffe lwe katuuka, naye tukkirize tugaane buli lukya akadde kaffe twongera kukasemberera. Buli lukya tukasemberera. Eza Joseph ziweddeyo. Oyinza okugamba nti ebyo bya Joseph kati ye olumbe lwamumezze ne lumumalamu amaanyi n'obulamu. Nze nkyali mulamu, nkyaliwo nnyo. Situliiwo nnyo. Byonna bye tukola mukadde Mukama kaatuwadde tukole ebintu eby'ensonga. Ebintu ebigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwaffe, mu bulamu bw'abantu baffe, enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe, enkyukakyuka ne mu bulamu bw'omwoyo gwaffe. Weebuuza ekibuuzo kino, wasemba ddi okugendako mu church abakristo oba mu muzikiti abayisiraamu? Wasemba ddi okufukamirako ku maviiviigo ga nti osoma essaala ey'omuggundu eri Katonda awo? Abamu tulinda bizibu bino okutuuka ne tugamba nti kale katutandike okusimbula essaala Omukama atujjukire.
buli lunaku Omukama lwatuwa atuwa kwetegekera kadde kaffe akavannyuma. Kale ntufube nnyo abooluganda okulaba nti tubeera balungi. Tegeezeddwako ono Yozefu Sseruwooza abadde musajja mukwata mpola nnyo mu mirimu gye gy'abadde akakalabizibwa ku BBS. BBS tubaaniriza banna. Ne BBS wano temuli bagenyi. Wano temuli bagenyi kuba tubeera nammwe buli wiiki ng'etandika ku Sande. Era ku lwa Cathedral Administration tubeebaza nnyo olw'emirimu gye mukola wano n'okukanyuga ebifaananyi ebiva mu kitambiro kino ekitukuvu ekya mmisa ku lutimbe gaggadde olwa terefayina ebuna eggwanga lyaffe lino lyonna. Era Kabaka waffe ayongere okuwangaala olw'empeereza yammwe ennungi. Ono batugamba nga we ŋŋambye nti abadde mukwata mpola, omusajja omukkakkamu, omusajja omukozi era ayagala omulimu gwe. Ensangi zino bantu bangi nnyo ddala abavubuka abaagadde ebintu eby'amangu, obugagga obw'amangu, ebirungi eby'amangu, ne beerabira okukola emirimu. Yozefu ono akeera ku makya n'agenda okuweereza puroguramu ku terefayina ku tubadde tumulabira, n'avaayo n'agenda ku paalamenti ataasake ag'oku paaliyamenti. Kyova olandooza ababaka bangi abali wano baabadde atambula nabo mu mulimu ogwo ogw'amawulire. Kale olaba obukozi bw'abadde nabwo, era mu bukozi bwe buyambye okulaba nti ayimirizaawo famire ye, mukyala we n'abaana be betwongera okukubagiza n'okusaasira, aye n'okusabira mu ngeri y'enjawulo, okubeera ne courage, okuguma, mugume nnyo mu kaseera kano ak'okusoomooza ke muyitamu, ate nga twongera n'okusabira Joseph ono. Oluganda ebigambo ebikulu byenjagala okubagamba bivudde mu masomo gaffe ge tuwulidde. Mu ssomo erisooka kakasa nti mulidde bulungi nti omutuukirivu newatamala bbanga ddene ebibye byabiteredde mu maaso ga Katonda. Yozefu ono tabadde mu gw'ogamba nti akuliridde emyaka gimuwubidde ekiwero. Tegeezeddwako wa 36 years. Oyo aba mu prime years ez'obuvubuka, prime years, emyaka egy'okubukozi, egy'okufuna bugagga, to make a name for yourself. That is the time. Naye Omukama waayita muno muffe agamba aliwo asingamu obulungi gwe mba ntwala. Nalundako enkoko ewaffe eyo, naye nga we nfuna omuguzi ajja okugula enkoko anyingira ekiyumba nga mmagamaga nga nsitulamu eno tejja mu ssente ziba eno nayo paka wengwa ku liseggwanga erizitowa okukamala erinyiridde okufa, sibye maso ekifuba nenga kati bino lya mitwalo 10 muzimpe. Ate bazimpanga. Kale Omukama era waayitaayita alabamu balungi be bokka beetwalire eka ewuwe. Ffe abakyalina ebyokutereeza n'atuleka tuletereeze ebyaffe nga n'akadde naffe we katambula. Kale omutuukirivu ne batamala bbanga ddene nga Yozefu lyamaze eby'Omukama aba abikoze. Ekyokubiri ekisembayo nga bye bigambo bye tuwulidde butereevu mu kamwa ka Mukama waffe Yesu Kristu ng'atugamba nti ye mugaati ogwakkirira nga guva mu ggulu. Era omugaati ogwo si gy'emigaati gyaffe gino egya bulijjo gye tulya ne tukkuta, naye omugaati gw'entanda ey'obulamu bwaffe, ey'obulamu bw'omwoyo gwaffe. Era n'atugamba nti buli alya ku mugaati ogwo aliba mulamu mu ye ennaku zonna, era alimuzuukiza mu kaseera ak'oluvannyuma. Tussizza articles ezo
ku ssanduuku ya munnaffe olugoye olwo olutukula olutujjukiza nti Yozefu yabatizibwa era omwoyo gwe ne gufuuka clean pure ng'olugoye olutukula olwo era ne tumussaako n'omusaalaba okulaga obuwanguzi bwa Kristo nti Kristo olumbe si lwe lwamusinga naye yawangula olumbe era nga tukkiriza nti munnaffe Yozefu olumbe n'okulusekerera tulusekerera kubanga ye ebyo ebirungi kuba agenda kuzuukizibwa nga Kristo yazuukizibwa. Ekyokusatu tusizaako ekitabo ekitukuvu ekyo kyembasaba bannange ffenna abakristu bane musome ekitabo ekyo ate mukisoma mubeeko ne bye muyiga. Kale ekitabo ekyo tukisizaako okulaga nti ekigambo eky'obulamu ekiva mu kitabo ekyo bwe bulamu kaakati bwe tusabira Yozefu okuyingiramu. Tumusabira olugendo lwe lwatandise okutuuka mu miryango egy'omu ggulu lumwanguyire, bamalayika bamuteekereteekere ekifo ky'anaabeeramu ennaku zonna ne Katonda affe ennaku zonna nga yeesiima naye lubeerera. Tugume nti okufa kuno nga bwe kuzze tekuzze kumutwala, tuyinza obba tukyamulaba na maaso naye nga omwoyo gwe guwummudde ne Kristo mu kitiibwa eky'omu ggulu. Tube bantu balungi, be good people, mube bantu balungi. Bino bye tuwulira ebigenda mu maaso mu nsi yaffe Joseph ono by'abadde atuweereza bitunakuwaza. Effuga bbi eriri mu ggwanga lyaffe okuwamba abantu. Where is the human dignity? Omuntu n'omumubuzaawo mu ngeri efaana bw'etyo, ate munnange ne bamusiba nga tatwaliddwa na mu kkooti na kuwulirizibwa. What is that? Indiscipline ey'amaanyi erimu, indiscipline erimu mu bantu abakulu ate yeewuunyisa. Kale tube bantu balungi, twagalane, tuwuliziŋŋanye, tolerating each other's weakness. Let us tolerate each other's weakness. Tulina obunafu ffenna era munno waaba aliko obunafu bw'alina omugumiikiriza nga Yozefu w'abadde omugumiikiriza era omukwata mpola. Kale twesabire nnyo abooluganda ffenna bali wano Yozefu tubeeko nekyo tumuyigako, ate twongere n'okumusabira ayambuke mu bitiibwa eby'omu ggulu ng'ate atuuseeyo naffe atusabire tumaleko obulamu bw'omu nsi muno nga tusanyusa Katonda. Omukama atugumye era abeere nammwe. Ayi Mukama, Yozefu Sseruwooza eyafuna edda batiisimu ensigo y'obulamu obutaggwaawo, Omukama amugatte mu batuukirivu be mu bulamu obw'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Omugenzi ono Yozefu Sseruwooza eyali omugaati, eyali omubiri gwa Kristo, emmere ey'obulamu obutaggwaawo, Omukama amuzuukize mu kitiibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Tukikusaba ayi Mukama. Bonna abaafiira mu ssuubi ery'okuzuukira abayingize mu kitiibwa eky'olubeerera. Tukikusaba ayi Mukama. Ffe ffenna abakuŋŋaanye mu kwebaza kuno okutukuvu olw'okukkiriza n'obujjumbize bw'eddiini, Omukama akkirize naffe olumu atuyingize mu bwakabaka bwe obw'ekitiibwa. Tukikusaba ayi Mukama. Ayi Mukama tusaasire. Mirembe Maria wajjudde neema.
mwegayirire. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro nga tuwanjagira olokole omuweereza wo Yosefu Sseruwooza. Ayi ggwe ow'ekisa, oli atabuusabuusangako nti omwana obuntu bulamu abajjudde okwagala eggwanga lyabwe, ensi yaffe, n'okugikolerera ennyo okuva mu kabaate kano ke tulimu, tusobole naffe okubeerako obulungi. Aye twongera okusabira Yosefu ono, Omukama amuyise abeere omulamuzi ow'ekisa gy'ali. Tukoowole erinnya lye nga twesiga nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otwere emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama, tukwegayiridde. Jjukirayo Mukama nti tuli enfuufu, omuntu alinga omuddo oba ekimuli eky'oku ttale. Ayi Mukama, ebibi byange byenkanga n'enswala mu maaso go, naye ggwe oli wa kisa.
kino ekyokubiri tujja kubeeramu n'obutundu. Ekitundu ekyokubiri tujja kubeera n'aboogezi basatu. Tujja kubabuulira mu budde obwo naye nga kaakati njagala buli mwagala waabwe. Funeral service mulekeko kino ekimu ekiganzibwa kubiramu. Kyabadde akolera aba BBS Telefina namwe musituke museke ekimu. TV Impact FM. Dream TV and Impact FM representatives who are here. Leader of Opposition, Honorable Joel Senyonyi, Neba MP, abakwetolodde awo kumpi. These are going to be followed by the Catholic Media Associates. Para kusambyako njagala munanga w'omusango eddakiika bbiri ezisigaddewo. Buganda Youth Council representatives who are here and here to say thank you. For the stage of Parliament in a special way. Namwe mujje musajja kimuli. Bagenda kudirirwa Kenneth Mutenyo, Democratic Party. Famire ya Waiswa Mufumbiro batufundikira ekitundu kino kansabe abazadde taata abazaala omwami omugenzi kati Joseph namwe mujje museke ekimuli.
abazadde abamaze press ya parliament in a special way. Bannamawulire ba parliament, wakati batufundikira ekitundu kino ekyokuganzibwa ebimuli mu ngeri enjawulo. Omupangizi omukulu yangu osseeko ekimuli. Ewamba mawulire omusaza ebikulu bino kuli Kampala. Ekimuli kya ECG nakyo bantereezezza nakyo weekiri. Ekitundu ekyo ekyokuganzika ebimuli kikikomeza eddako ey'abagole. Tujja kusooka ne leader of opposition Honorable Ssenyonyi unajja kuddirirwa representative of BBS Mwami Dunstan Nsuwa. Balimu ebiti bibiri abazaala omugenzi yennyini ate ne Namwandu. Mulege kubira mukyali wampa ku mazindaalo oyo musajja wo kubira gwokola naye wampa ku mazindaalo edi mwana obula nnyo naawe ate walinayo interview wako kunoonya obulidde neshapaabulabula musawo esebayo sapaabula musawo esebinibawera sereyaaa njagala okuna nti kyo ne mukama wo bugenda badda babusula n'abala
mpulidde akyali wakaali na mu kuyonsa akaana kakaaba linnya kiriwa mutuumeri kasolo puleni